Minisita akola ku nsonga z'obwa President Miliba Balanda agamba nti wadde nga bannayuganda baddamu okwesiga ekibiina kya NRM kubakulembera mu kisanja kino, ekibiina kisaanidde okunywerera ku bisuubizo byakyo okusobola okumatiza bannayuganda okwongera okuwagira ekibiina oba si ekyo ekibiina kyakusebengerera singa kinaalemererwa okubbulula bannayuganda mu bwavu bwe bali mu akadde kano. However, if we have nothing to show and people are still in poverty, we are at risk of losing our seats. Babalanda abadde mu district y'e Bushenyi ng'aggulawo yafeesi y'omubaka wa president mu district eno. Minisita wano wasabidde abakulembeze b'ebyalo obutasirika singa wabaawo RDC yenna atagoberera ssaako n'obutatuukiriza buvunaanyizibwa ku mirimu egyamuweebwa. We come in to audit your performance and to act on the corrupt, greedy and unpatriotic leaders. We are committed on this cause because we do not wish to be rejected by the voters on the account of these failures. Babakulembeze beeyamye okwongera amaanyi mu nkola y'emirimu gyabwe okulaba nga bayamba ku gavumenti okulwanyisa obwavu mu ggwanga. It is actually an appeal, but if we do not reform or improve, it can become a warning. And next thing we shall lose and we shall be the ones to be embarrassed. The RDCs that we have in place, of course, they are very hardworking, they are competent, they love their job, they do it with passion, they are monitoring government programs. Minister Babalanda akuutidde abakulembeze b'ebyalo okufuba okulaba nga programs za gavumenti zonna ez'okujja bannayuganda mu bwavu zitumbuka era nga zissibwa mu nkola okusobola okwongera ku nfuna y'abantu. In ensuring that government programs that target poverty alleviation such as PDM, yoga, etc., as well as those that are adding value to our local products, are fully promoted and implemented. Stella Nandawula ne Rachel Namuli, BBS Telefina, Gambuuze.